Sirabanga kaabo nga bazze kukola obukolomoni. Ono omulenzi lwaki ayagadde nnyo okukozesa obukolomoni? Kubanga tasaanidde. Genze kubijja. Tasaanidde. Kati alina okukola comedy mungi. Naye ngera bwe nagambye nti oyo omwana kati ye Muhammad. Oyo omwana muye mumuleke temumulwana vibe nyingi. Naye ekikulu kya byonna tukyuse enteekateeka y'ebintu. Agenze. N'enkola yaabyo. Electoral Commission tubasaba mukole obuvunaanyizibwa bwammwe. Mukole ku mateeka. Amangi. Kati Parliament yayifuka y'amamese mangi. Era nze omuntu ayogera ekigambo kimu nti Parliament ngenda kumuwagira paka kufa. Oli akyogera agambe nti ndayira mu mazima ga Katonda mu ggulu bwe mpita mu nti Parliament njiwa. Teri waawo. Wake tuberenga ne Parliament. Ngenda kumuwagira. Nsule ne ku kkubo. Nkubuulira mazima oli akyogere kati ne bwabeeranga gwe musinga okulaba nti mubi. So omuvubuka Alex Lusolwemba n'ebikola byonna byakoze agenze ku malala akoodde omuzimu. Agenze eri mu lumba ayise mu Masegenya agambe nti awo yayise nkugambe ne bwayitamu omanyi mu mugenda ne mulowooza nti okuyitamu winning is different. Ekisooka ndowooza bira bikolwa byabwe. Kati ekigwe kikola kya mukulembeze. Omukulembeze ateesonyiwa kugamba nti abalonzi oli naye be banaalaba. Okyegedde. You prove us wrong. Mu supporting baleme okumulonda. Oveeyo bagambe banaye nali nzize nga nze ngendo kisobola. Naye omusajja ono ne mumuwa kati mukirabye bwatusudde. Olala bakuwulirize. Guno mululu. Nga Magala kiyakoze. Kati Magala atambula ne Nalukoola. Because oyo mukulembeze omutuufu. Era ye campaign manager. Oyo Magala omulaba. Oyo Magala omulaba. Ajja kuvaamu omukulembeze omulungi ojja kutya. Ojja kutya. Kankubuulire waliwo ebintu ebimu ebitaliiko discussion. Nakugambye amazima gaba mazima. Tegaba na discussion. Tekuba kuteesa kwekyo. Kubanga kusaba oli rights ze. Discussion tuzikola mu bintu birala amazima go tugaleka maki. Gange bamuyita Obote. Naye Obote bani yali mutuuma. Bana ba ku social media mwami Obote. Ogamba kyo Obote. Ndi bulungi ogamba. Kiri bulungi bulungi. Mukama ampadde ekisa ndi mulamu. Weeyagala. Sina mutabaana yadde. Tuli kawempe. Ono mulenzi Alex Lusolwemba yali omuyambi Super Pro Max. Munambi w'omugenzi. Alangiridde ajja independent. Agambye atutte ekiseera kya weeks 2 ng'ali mu kawempe agenda akebera ku miruka ng'ababuuza banange nzije akalulu weekali temunkwenya nti ne bamugamba agwo gwe tuliko. Agambye akabonero genda kuba ssaawa. Kiki ekiri ku mulenzi ono? Mululu. Mululu. Omulugube. Omululu. Gujja leetera abantu bangi ebizibu. Ekyokubiri disrespect. Ya disrespecting ekibiina kya NUP. Omaze okusaba nze nina obuzibu n'abantu abali disrespectful eri ebitongole. Nze NUP ogiraba sigiwagira. Kubanze siri muntu wa bibiina sibyagala. Bya kisiru tebitegeerekeka. Naye omuntu yenna eyakiteekawo alina ensonga. Ontegedde. Kakati muwe ekitiibwa. Naddala ng'okolagana naye bulungi. Tosobola keera ku makya n'obeera mu kamyufu k'abali. You submitted yourself to the process. N'omala obudde nabo. N'obamalira obudde, n'okola byonna, n'oyita mu prosesi yaabwe, ne bakumalirako obudde bwabwe, ne bakulondobamu ne bagamba nti tulonze oli. Ate n'ogamba kati ngenda kujja independent ogwo mululu. Toba mukulembeze. Lwaki tewajja independent? From the word go. Gono kati nze akamyufu k'ekibiina sijja kakola ki? Sijja kayingira kambeera independent. Omuntu abeera ddi independent? Ng'olemereddwa. Omala kosoka kulema. Bana abakazi oli mukazi bawo yakugobye. Nze ndi independent woman. Toli independent bawo yakugoba. Omaze kulemwa bufumbo. Oli bufumbo bwalema. Ontegedde. Si gwe wanoba. Omusajja yakugoba. Omaze kulemwa bufumbo. Mukazi gwe tolina mpisa totegeera tolina magezi. N'ebirala. Omukazi wano byavudde waka. Olw'empisa zembi. N'ogamba nze ndi independent woman. Independent man.
nze ndi independent man sagala bakazi nedda olimba ne sekulimba yenna olimba ne sekulimba yenna. So eri abantu abalina endowooza ezigamba nti oba oli awo ebibiina bino processes nga zino zitta abakulembeze abalungi ye bw'agamba. Abakulembeze abalungi tubalabira ku ki? Ekisooka ndowooza bira bikolwa byabwe. Kati ekigwe kikola kya mukulembeze. Omukulembeze ateesonyiwa kugamba nti abalonzi oli naye be banaalaba. Okyegedde. You prove us wrong mu supporting baleme okumulonda. Oveeyo bagambe banaye nali nzize nga nze ngendo kisobola naye omusajja ono ne mumuwa kati mukirabye bwatusudde olala bakuwulirize guno mululu nga Magala kiyakoze. Kati Magala atambula ne Nalukoola because oyo mukulembeze omutuufu era ye campaign manager. Oyo Magala omulaba oyo Magala omulaba ajja kuvaamu omukulembeze omulungi ojja kutya kankubuulire waliwo ebintu ebimu ebitaliiko discussion nakugambye amazima gaba mazima tegaba na discussion tekuba kuteesa ku ekyo kubanga kusaba oli rights ze discussion tuzikola mu bintu birala amazima go tugaleka maki gaba mazima era buli lwosanga nga ekintu nga tukidiscussinga omanya kati tuyinza okudiscussinga lwaki omuntu assa ekyo si kyaffe kubanga go mazima alina okussa era ebukeera nga tossa kitweraliikiriza oba mufu bwebukeera nga tossa oba ofudde because ago mazima tegaliko discussion naye tusobola discussinga lwaki oyambala emisaati kuba ne bwogijjamu tolina kyoba ne bwojambala tolina kyoba okyegedde amazima kati enebe tufuse interest tukirinamu okwagala ekintu ekyo tukyogereko okyegedde kakati bano bavubuka kye batategeera kyamulidde tamusobera kuwangula ne bw'anaayitamu nedda okuwangula si kyekikulu ne bw'ayitamu alaze omutima omubi era talina future mu politics ekyo nkikubuuliriddwa twali tulabyeko ababikola oba oli abo naye bwe yatunuulidde kati anti mpuliriza goloza okuyitamu kyamaanyi nnyo okubeera MP oloza kyamaanyi nnyo Uganda kyamaanyi abantu bakola sacrifices munnaye nze sisobola nze by the way okubeera MP mu Uganda kinswaza mweyo parliament eyo parliament eyo nga bwefaanana tuyagala kwambala masuuti kwogera luzungu lw'amaanyi kikyoyogerako kyoka sirumanyi olumanyi kirina suuti mu nyumba yange ozirina kati kiki wali ensebe ekulaba ensebe endaba ono tendaba ekulaba ofuna obudde okwogerako n'omukulembeze eggwanga ofulemu ebweru w'eggwanga buli kaseera njogera naye kuki oyo president ffe twamuleeta omanyi ffe tuno olugezigezi tulujja ku bajjajjaffe bajjajja baffe be baleeta Museveni nga bagaba akavubuka kampisa tujja kapusapootinga era nze Museveni yajja ewaffe emirundi ng'ebiri ewa jjajja wange eyo nga jjajja wange akyali mulamu ng'atubuuza nako ng'atukwatako mu ngalo kati ne munoonya njagala mukwateko mu ngalo sikyasobola ate kisoboka tekisoboka kati kati tekisoboka kyengezaako kugamba tuli yali local man nnyo ng'ajja bwe yabayanga ne konvoyi ye ng'akyamako wali ewaffe n'akukuba ng'abuuza ku jjajja yajja emirundi ng'ebiri nga wendi yajja mu holiday ate nga yali ajjajjangawo naye yajjawoko nga wendi emirundi ebiri ne tumubuuza nako nga ffe tulaba Museveni tuli mu kwezannyira byaffe kati essaawa eno ngamba Museveni oyo siyansobola okuddamu ne mukwatako kubanga basagenda kukola namusaba ekisawo kyange ky'essente tasobola bino byempulira agaba saamusaba but what am I saying nti ffe bajjajja baffe okuva ku bajjajja baffe paka kuffe we have been contributors to this country so nze oli munda mu kintu tosobola kuntiisa oli wa Flonasa nze ndi wenaala kwazi yegowe nale abatajja mu NRM ffe saasala kuyingira enaale kuko sibeera mu bibiina wati obubbi obuli so omulenzi ono abayiri bibangi omulenzi ono Luwemba talina future. He does not have future in politics. Ekintu kyatambula nakyo kyagenda agamba nti nze nalinga nkola ebintu byaseginyira ngenda sigala nga mitala maaso alowooza nti Segirinnya yakola byamagezi nnyo. Omanyi mmwe mwagala nnyo okuwaana abantu. Mumanyi nnyo okuwaana abantu. Segirinnya didn't do anything. He was just a political comedian like other comedians we have. Yakola eddwaliro naye ne MPs bangi bakoze amalala. It does not matter. Omulimu gwa MP sikola ddwaliro. Omulimu gwa MP gubeera wali.
ku floor ya parliament legislate eyo nyongeza kiringa nga oyinza ogenda mu katale n'obasaba ennyongeza n'obagamba mumpe ennyongeza nga tonnagula asooka kugula pozi ejjalimba oli atunda amenvu n'asooka kuwayo kyekyenkugamba kati gwe tosobola kundimbalimba Segenya was not the best candidate but he was good in comic. Exactly. Politics comedy. Comedy politics. Is that what we are looking for? Ate bwe twatugenda mu parliament wetaaga muntu ate wano. Exactly. That's what we are saying. Nze ne mungamba tutompanira. Nina gwe nali mpa example. Ne mbagamba nga bagamba nti abo betwagala ne mbagamba nedda. Parliament si ya kusikangana bitoji. Era ne yagezako kusikangana ebitoji. Obadde bagezako kusikangana ebitoji amaje gayingira. Ne gabakuba ne bamalira ku bitanda. Parliament. Nemba example eno ne. Omanyi bayita amamesa amangi. Kati parliament yayifuka ya amamesa mangi. Era nze omuntu ayogera ekigambo kimu nti parliament ngenda kumuwagira paka kufa. Oli akyogera agambe nti ndayira mu mazima ga Katonda mu ggulu bwe mpita mu nti parliament njiwa. Teri wao. Wake tuberenga n'ejono parliament. Ngenda kumuwagira. Nsule ne ku kkubo. Nkubuulira mazima oli akyogere kati ne bwabeeranga gwe musinga okulaba nti mubi. So omuvubuka Alex Lusolwemba n'ebikola byonna byakoze yagenze ku malala akooddo muzimu agenze eri mu lumba ayise mu mama Segenya agambe nti awo yayise nkugambe ne bwayitamu omanyi mmwe mugenda ne mulowooza nti okuyitamu winning is different. Winning lumunja kukigamba ne winning is like this. Winning tetambula nga gwe olowooza. Winning etambula waliwo kye bayita success ne kye bayita win. Ontegedde osobola okubeera ne win naye nga toli successful. Obuwanguzi obulina ofunye obuwanguzi owangudde naye nga success is beyond winning. Ontegedde because this is a seasonal thing. Kisanja kya myaka eki etano ate ekyo tekyalo Wemba kyali mu kkayaniro okumanya omwana oyo musiru kya myezi ena. Kya myezi eki ontegedde kati emyezi ena ne gikwonoonera obulamu bwo bwonna obw'emmaaso. Ekyo kye yakoze kikyamu nze nkugamba sikkiriza mu bibiina but the fact that yakkiriza okubeera mu kamyufu era ne mwenale mbadde nkivumirira mu bantu bonna nga mbagamba bw'obanga walabiseeko mu kibi aga amateeka gakola ki kati kyekibibi ebitongole bino bitulina ebitalina bikasasiro ekitongole nga NUP kiriwo mu mateeka gamba ekitongole nga electoral commission lwaki owandiisa omuntu gwe bamaze okulijectinga mu kibiina kye he offered himself in the process yagudde lwaki bw'omuwandiisa electoral commission ekola ki bakolera ku mateeka ki lwaki owandiisa omuntu amaze okwerejected eri alina no point. The idea is, can we go back to ground zero? Can we think and rethink? Can we think and rethink? Can we think beyond our nose? Kuba omuntu tuleme kulowooza just our noses. No, tulowooze beyond tugambe bannange. Ekitongole nga Uganda Electoral Commission omulimu gwammwe ki oli bamaze omukuba mu kamyufu ke NRM ontegedde ate najja nagamba nti nze nesimbyewo independent era n'omukkiriza naawe ekibuuzo kiri nti bwe mutuulako eyo mu kakyayi kamwe nga munywamu kakyayi mulowooza ku biki about ekitongole kwalite y'eggwanga efa kyova olaba nti America ne Bungereza newa abantu batusinga abo abasajja batusingira mu mateeka gano ge bateekawo nti oli bajja ne bamugamba nti omanyi ekyamazima tugenda kukola nga bwe tuti ng'amateeka geegoberegana nga tulina kye tuyita interlink ebitongole by'obufuzi byonna NUP DPCP ani twala tugende NRM balina okuba nga basubscribinga wa ku Electoral Commission NUP yebaweereza n'omuntu nti oyo gwe tusindise omuntu aleme kugenda nga wali ye yewandiise. Why do we have someone ng'ayise mu process y'ekibiina n'ayitamu n'atuuka ne Electoral Commission n'ayitamu n'amala ne bamujja kkooti n'emugjayo nti talina Luwemba oyo muvuka wamwe Luwemba NUP emuwaabire mu kkooti ontegedde akwate ssente ze bamumalirako nga bamala obudde naye
azisasule ande teka leriwe eryo nedda kakati ebyo kyekyo kyenkugamba nti nga tetunaba kutandika kulowooza ku bisiyaga tetunaba kutandika kulowooza kwani atayagala Bobi Wine tetunaba kutandika kulowooza tuleta amateeka agagattako yes kyekiri lyessuubi lye naggambe nti nze Bobi Wine kyemwagaza Bobi Wine nkusaba nze ne bwaba ayagala meeting nze Bobi Wine njagala kujja ku mmeeza yo tukole ddiiru kyekino kyenkugambye lwaki omuntu ayita tukole ddiiru tumanye kyetulwanirira nze omanyi lwaki sirwanagana bino bintu simanyi kyenwanirira tonaba kumanya interest zo weziri sisobola kubeerawo nga just nwanirira Bobi Wine oyitemu obeere president and so what kyekiri example gyenkuwadde lwaki omuntu ayita mu process y'ekibiina n'agenda ekyaddondo ewa Tangodoyi Tangodoyi n'amu empapula n'ayitamu akamyufu kenalemu n'akawangula n'agenda nayesimba kuba MP n'abuwangula nadda ebweru ne bamugya mu parliament alina buyigirize ebitongole bikolagana ddi UNEB ne EC kankubulire olw'okuba nti because mwe EC electoral commission era senga omanyi ekitongole kyesinga obutayagala mu Uganda bakita electoral commission omanyi nti electoral commission y'emu ku bitongole ebisobola okukwata Uganda ne bigitereeza kankubulire nze olugamba obugambe nti kati tulabayo olwaleero tulina ambulance ezikuyitako totera ziraba mweziri nga ziriko ki ebifaananyi by'omubaka w'ekitundu ekyo n'ekya Bobi lwaki zikola bya bufuzi buli kiseera tubeera tuyita myaka 5 nga tuli mu campaign zitera za bbugu mu oteekawo etteeka n'ogamba nti okuddamu okulaba ekipande kya bonna bya bufuzi ku ambulance waawantu wonna si ku ambulance awantu gwekimanyi abantu bakubadde ebipande mwebiri mu Kampala actually buli oyinza obaga nti buli gwekimanyi nti olwaleero bw'oba oyita mu Kampala olowooza tuli mu gundi decoration ya bipande ono wajja n'abatalina kaadi n'abatalina bitabo n'abatalina ki kulabako bulabi mu ezo zigundi shut you down Luwemba agamba nti okusobola okutwala ebintu bya Ssegenya maaso mulina okuweerera abaana be ajja kusobola kikola nga MP tabikola yeyasikira Ssegirinya ye musika wa Ssegirinya wakikakye tamwina akwadde n'Oluganda system zezirina okukola ebyo twandibadde tulina system eweerera abaana b'omubaka ng'afudde abadde aweereza ggwanga nga kiri automatic ng'olwedde weekiri nti sayininga busayininzi wano ti gundi abaana 8 parliament etandise obaweerera paka lwe bafa paka lwe bamaliriza ekyo kibeerewo ebyo bintu ebimu byangu okukola tebyetaaga science mungi ekintu ekyokutambulira ku sympathy tulabyeko obululu obuzibu bawona mu Uganda nga bwa sympathy n'abalonda basiro kyovula banze enkeera wano kusomesa bantu titolonda muntu lwa interest zo londa omuntu olw'ebyo bya in fact si interest zo but tolonda muntu lwa kala biki ebintu ebyekisirusi idea gyaleese ku mmeeza omuvubuka ono bw'asigala ng'alemeza mu kyagundi nti mbadde muyambi mbadde nga ntambula ne Ssegirinya mbadde nga nkola biki kati awenje okusobola biki sympathy vote tugirabyeko mu Uganda wano mostly badde nnyo wano mu Uganda lwaki no tatambula n'ekinankaniki akireke atya miggo gye bamunsawo naye otunulira nja kwako sympathy vote ezibaddewooko twalinako omubaka w'Ebutale muganda we najja yava na mu America oyo muwala wa gundi walubaga wano wetuli wenyewe muwala wa Lukeno Kyamuzene najja wano ekyotera wabaddewo omukyala recent yafa covid bamuyitanga Robina Sentongo muwala we naye najja Fortunate Nantongo twalinako omukyala wambidde gwe bayitanga Beeyi ya birime yafe accident wali mu kibira ky'empanga ng'oyingira Kamengo muganda we najja oyo Veronica Namaganda ali mu parliament Nannyondo yali mu parliament no Kasule Sebunywa ne Wakiso era twalabako actually abo family yabo yafuga emyaka 25 yafuga 15 10 nono nafuga bisatu bali 20 naye sirabanga kaabo nga bazze kulo obukolomoni ono omulenzi lwaki ayagadde nnyo okukozesa obukolomoni kubanga tasaanidde genze kubijja tasaanidde kati alina okukola comedy mungi naye
ngera bwe nagambye akyusize erinnya asiramuse nti oyo omwana kati ye Muhammadi oyo omwana muye mumuleke temumulwana vibe nyingi naye ekikulu kya byonna tukyuse enteekateeka y'ebintu agenze n'enkola yaabyo electoral commission tubasaba mukole obuvunaanyizibwa bwammwe mukole ku mateeka muwandiike proposal zammwe muzitwale ku floor ya parliament eziteeseeko ontegedde osanga kinayamba eggwanga so osanga kijja kuyamba ne tuba kati ndaba akalulu kati olaba olwaleero senga bukya ku makya olwaleero ne tugamba nti kakati buli aneesimbangawo ayina kasoba nga oli mu kibiina olina okuba approved by ekibiina bw'oba toli mu kibiina oteekeddwa okuba independent ate independence yo oteekeddwa okuba nga emabega obadde independent for at least 6 months si kuba nti namaze kwawukana na kibiina kiri at least oteekwa okuba obadde independent 6 months ntono ogubeeremu ako ne bwe ziba 6 months no problem at least 6 months what ego ontegedde for kuwandika mu bitabo byaffe mbogenda kwesimbawo naye bino ebyokuzanya comedy kubanga kijja keneza ne ku sente zifuluma oli amaze oyononedde NRM sente zayo etegesa akamyufu ebikoze biki byonna ate bamaze okukakubamu ate ojja wekka electoral commission efulumya ka ballot nga kaliko abantu 9 mulimu reject okuva mu kibiina FDC reject okuva mu NUP reject okuva mu NRM bonna bali okwo nenjala ennoma namubiri wa Dream Restaurant wandege yagenda mukwano gwange oyo naye lwaki tampa ku mmeri ginduulye munne bwe ngendawo ndya ya sente osasula tomusanga janyo kinyebwa mumanyire bwafaanayo omukazi ekyoluwombo nze nsanga kinyebwa nze nze nsasula bwe mba nsasula wano ku Momo endagalinnya simanyina bwafaanana omukazi oyo ali awo tebifaanana abifuna ayinza okuba namulabako dda naye simanyi bwafaanana ali down to earth talina malala talina lugezigezi ali awo omukazi ali simple wabulijjo nnyo tumugulako nnyo emmere kubanga baliwo bakwano baffe abajagala ennyo kuyikita olabawo manyiwo kati oŋŋamba nawe manyina eri yonna manyiwo omanye branch of Equity bulungi nnyo ngimanyi nnyo era gyentera okukozesa oba ogirawo oti ng'oli awo omanye ne ziri ebbiri eziri eri nga katale ku makuba agabiri actually you know your original ye yatandikira ddala nze ate nno ngenda otandika okumulyako kwene eya wano ey'oku Equity natandikiriza mpola naye emmere ya nnungi nnyo emmere ya mutindo kyokka te si ya bbeeyi ate nga bakozesa obuyonjo obw'ekika ekyawaggulu bireke ebyo ebisigadde ng'ate biwoomu so banaye mugende eyaawo bw'ate bw'oba oyagadde kufumbira nga olina mukolera nagwe ajja kufumbira outside catering ajja kuba nga amukolera bulungi nnyo ojja mukubirako enamba gy'olaba wansi eyitawo eyo omugambe namubiri nakulabyeko nga bakulanga nenjala omufumbireko ku mukolo gwange naye Kwanjula ninayo Edduwa ninayo Olumbe nayo workshop nayo meeting ajja kuba nga akuyamba bulungi nnyo ebintu bisobola kubanga ate bikutambulira bulungi nnyo ekyemisana ekyenkya ekyeggulo fe abakolera mu kampani ebitundu ebinanyeewo tulya ku Dream Restaurant delivery batasobodde kujja oli mu office alina abaana be nabo ninawo nga basatu mu baana be abaana be bagundi abagidropping aba delivery bali akuuza nti mbawala naye ogala delivery abavuga ebidduka bibasajja manya alina n'abawala abanyirira mu nsonga eyo eyawaawo sitera kutunulayo nnyo so oyo wetumujjako engalo nalonga nkuba emika Dream Restaurant and Takeaway bakafulu mu kufumba emmere ey'omulembe eyaffe local food oluwombo ne boiro kw'ossa chai. Dream Restaurant tufumbira ddala okuva ku kyenkya mpaka ku kyeggulo. Tusangibwa Wandigeya okuliraana akatale ku Byashara Road, Murondo Road ne ku Bombo Road. Dream Restaurant tukola outside catering. Oyina embaga, matikira, lumbe oba okyaziza abantu bawaka ng'oyagala okubafumbira ku byenjawulo ate nga bya mulembe. Bantu bangi oba batono weesige Dream Restaurant and Takeaway ng'okubira Namubiru ku 075 59 55 6 ate ku branch ya Bombo Road tuyinako ebisulo by'abagenyi oba giyita accommodation. Tuyina abaana abalungi abaweereza abamanyi okulabirira kasitoma. Gwe ayagala delivery wonna w'oli kuba ku namba zino. Dream Restaurant and Takeaway ojjanga kasitoma ofulumanga wa Luganda.
go. Dr. Senjobi wa Biva Organic. Mujjanjabi. Akwesa butonde. Okujjanjaba endwadde eziruma abantu. Yebale okujjanjaba abantu baffe. Endwadde omuli ulcers, endwadde omuli bakulongosako ku aniya, akomawo bwadda akuwa eddagala. Endwadde eziri abaami abatamalaayo, prostate yagaziwa tasobola kusiba musulo. Ulcers zikusibyeko akanyaaga, otambula n'omwogo omukalirire. Olina okutambula n'ettu ly'akatunkuma. Buli otuuka ku mukolo gw'osooka okusaba emmere bane atulinayo walusa wali eri. Ebika by'emmere obisosola bagamba bane mufumbewo akacere ka boyira awo bane waliwo atalya nnyama ebintu ng'ebyo. Dr. Senjobi ajja bbanga akujjanjaba bagende Mmenga opposite Masengere ojja kufuna obujjanjabi. Bw'oba ovudde ku ngalabi ya Kabaka oyambuka katono waliwo kooti y'Emmenga eri awo ate ekikubo n'okyama ku mukono gwo gwa kkono ojja kubanga otuukira dda ku kizimbe ekyo ekiriko Biva Organic. Kyokka ne bw'oba ovudde Masaka Road gw'olutuuka mu katale k'Emmengo bw'oti oba odde ku board oba ku taxi wako ki viirako awo bagambe nti bannani asobola okundagirako wano ku Biva Organic side awo naye oba otambuza bigero osobola otuuka naye wakobeera tomanyi kati board ayinza okukulyako olwasa baba nnyo okusika olwasa okusika wali so oba ate okubye ebitaano yaggwayo naye yandibadde ya bitaano so ku 0752 nkaaga 2427 Dr. Richard Senjobi kujja okubanga omufunira so kubanga akukebera bulungi nnyo ekirungi kyalina nti asooka kukozesa basawo abazungu bayita ba medical doctors n'abanga akujjanjaba bw'amanya process yo we eddagala badde olumirako lituuseewa bakukebera bakugamba ki awo watandikira takuwa bubi mu ddagala nti twala omira omudagala ate ka tulinamu n'ekinene ekirala ng'emibiri gyaffe gisinga giganya eddagala nze omanyi sikyawona ssenyiga lwa ddagala makerenda siwona ssenyiga bw'abazze ngenda nga nkola ka sauna nfunayo akakerenda katadde ekisaanyi kyambakiriya naye mbu netabula ebikofita sinetabulira biki byagaana busibula abantu abatulaba mwenna twagala kubebaza kuba nti mbadde mulaba sheeno bintu bino bwe tujja wano tuba tetuzze kuseketerera abantu kukakkanya abantu naye tuba twagala kugattako mu mbeera yaffe gye tusobola okugattirako kubanga bingi bye twagala okukola naye ate ekyamazima kino kye tusobola okukola kati okitegeera kubanga usually abantu baagala nnyo ebintu waliwo byoyagala okukola naye waliwo byosobola kino tukisobola okubajja ne tubanyonnyola ne tuwa amagezi ne tusomesa nga tuviira ddala ku kye twandiise the true ideology and knowledge wanti ebintu ebimu tetubyogera bwogezi tubijja mu bbanga ebintu ebituuka twabisoma if you are going to achieve any development mu ggwanga lyonna waliwo ebintu byeweesonyiwa nobaka ebintu byewadaptinga so bannakawempe basibula politics omungi ono alina okukendeera okulowooza nti buli muntu ajja kulya mu parliament kyekireetedde abantu nga bannakawempe nga bagenda mu kalulu nga 13 akalulu kamwako mugende mulonde naye bwe muba mulonda temulonda mikwano temulonda bantu babafaanana tonoonya muntu akufaanana omulonde ate nga bwe bagamba nti baagala babafaanana ekyo kikyamu noonya omuntu agenda okugattako tonoonya muntu bw'ayambala kala yange atunula bwati abeera bwati ayagala byenjagala nedda sigwe muntu gwe muba mulonda omuntu agenda okugatta ku kitundu kyammwe kale toyanzege tusubscribinge tulayikinge baba tukomentinge emboozi ensobola okuba nga etambula atutegedde weebale nnyo ate atutegedde awo we tukwagala beera awo